njagala otunuulire ka vidiyo kano olabe ekigenda mu maaso. Famire eno baakwatiddwa ku CCTV kamera ey'omu restaurant emu we baagenze okulya emmere. Baagenze ne batumya ebyokulya ne batuula ne batandika okulya nga Kadaama taweereddwa yadde otuzzi. Kino nno kirina ekifaananyi kye kiraga. Era kino kikulaga embeera Kadaama ono gy'ayisibwamu ewaka. Kubanga nze kye mmanyi ku Muwarabu nti atera nnyo okuswala era mu bantu atera nnyo okupretendinga ne wabanga eno ewaka akuyisa bubi. Naye bwe baba nga baatudde mu kifo nga kino restaurant ewakuŋŋaanira abantu abangi ne batafunamu kuswala nti abantu banaatulaba tutya, abantu bagenda kwogera batya nga tulya nga Kadaama talya. Bwe baba tebaaswadde mu public, Kadaama ewaka kimanye nti alabika either emmere alya mu gye bamaze okulyamu ewaka oba mukazi wattu ebiseera ebimu agisula n'agisiiba. Kino kikulagira ddala nti Kadaama ono ewaka gy'akolera ebabeera ewaka embeera ndala mukko. Embeera bw'eti bakadaama bangi bagifeesinzeeko era nga tegakyali nnyo mawulire eri ku buli muntu yali akubye ku kyeyo abasinga kyali kikutuuseeko. Either nga mutudde mu mmotoka, bamanyi okutuula mu mmotoka nga mugenda kutambula ne balyoka bagula ebyokulya bonna, juyisi, sooda, ne bagula ebintuntu nga biyitirivu, bo batambula balya nga Kadaama oli bw'oti nga tebakuwadde wadde otuzzi. Eyo embeera yali ekutuuseeko. Abalala bwe bateyakutuukako mu mmotoka, waliwo okukeera ku makya n'okola emirimu ewaka ne weetala n'okola ki n'ofumba emmere. Ne batuuka okulya emmere yonna ne bagirya nga tebamanyi nti Kadaama eyakoze emirimu, Kadaama eyafumbye emmere tannalya. Oluusi ne bagibega nga wooli yonna ne bagiteeka ku luseniya ne bagitwala ne bagirya ne bagimalawo. Mukama bw'akuyamba ne bakkuta mangu ne balekako ne balyoka ne bakugamba taale ekeri nga bamaze okugiryamu. Oyo gwe bayita omufirisuuti. Bino mbyogera sigamba nti bonna, naye eno embeera y'okulya ekyokulya ne batakuwa ate nga bakimanyi oli muyala yali etuuse ku buli Kadaama. Neneebuuza naye muli weebuuza n'ogamba lwaki bwe baba nga bakimanyi nti tebagenda kukuwa mosi naddala ng'eno embeera eyatuusewo mu restaurant. Muli nina kye neebuuza ku bantu bano abali mu kavidiyo kano oba n'abo bonna abakikola n'otuuka mu restaurant n'olya ng'omukozi tomuwadde emmere. Bw'oba kimanyi nti tolina ssente zigenda kugulira mukozi ono kyakulya, lwaki tomuleka ewaka? Baali balese ng'ewaka ne bagenda ne beegazanya bulungi ne balya ebittafuttafu byabwe byonna ne bakomyawo omukkuto n'empiiyi gwe biba tebikukwatako kubanga tewabaddeyo. Naye ne bakusitula baagala obakolera emirimu buli we badda kola kino situla kino situla kiri, naye ate nga tebamanyi nti omukozi naawe enjala ekuluma, omukozi naawe olya. Nga wagudde ku Muwarabu omukodo nga gudde ku Muwarabu omukodo. Baana mmwe emboozi y'ekyeyo tettottolokeka. Emboozi y'ekyeyo atakikubangako gw'ogamba nti bye twogera tulimba. Naye olaba buno obutambi tebusoose ku bano bantu. Ne Uganda abakozi bangi nnyo nga babalyako emmere mu Uganda. Mu Uganda ba house galo nga babalyako emmere era nga bamanyi okutambula ne bakama baabwe eyo mu bifo gye bagenze. Baboosi ne bagula ebyokulya ne batuula ne balya ng'omukozi tebamuwadde.
naye nze muli mu kuswala kwennina nze sobola kulya kintu ng'omuntu antunuulidde ng'ate ndi naawe waakiri wemba ndaba nga saagala kuwa oba nga mpulira siyina ssente zisobola kutumala babiri waakiri sigula ffenna ne tubeererawo oba tuguze mazzi oba kasooda ne tunywako naye bw'oba owulira nga toyagala muntu ono kubaako ky'omugulira tomutwala muleke waka naye oyagala kukolera emirimu ate gwe toyagala kumuwa byakulya oyagala okutambula naye bintu bino oyinza okulowooza nti okikoze mukozi naye gwe gwaswala mulimu abantu oba amaka agayina ba house girl nga we batambula bagula ebyokulya ne batawa mukozi tekiri ku bawarabu bokka n'Abannayuganda naye munnange bino ebintu oyinza obikola n'olowooza nti gw'okikoze naye bannange oswala waliwo ekifaananyi ky'olaga abantu era bw'otuuka mu area oba mu society erimu abantu abamanyi amateeka bayinza okukukwata awo amataayi muganda wange ne wejjusa lwaki omukozi obadde tomuwadde kyakulya omukozi mu nsi zonna mosti naddala omukozi akola ewaka yeyandisaanyenge nnyo okuweebwa ekitiibwa yeyandisaanye nnyo okutwalibwa ng'omuntu kubanga obulamu bwogwe boosi n'obw'abaana bo bubeera mu ngalo z'ono omukozi w'ewaka asobola obbawa obutwa mu mmere asobola obbakola ebintu byonna n'abibaliisa so omukozi ono gy'okoma okumwagala ennyo naye afuna love abondinga love gye muli okusinziira nammwe ku njagala gye mumwagalamu nga ne we yalibadde agenda kukola ekyo kyamagamba infact ebiseera ebisinga batajja nakirowoozaako naye gy'okoma ocunya omukozi toyagala kumusasula omukozi gw'omulyako emmere omukozi gwamuvuma gwamucunga oyagala kukolera emirimu gyo naye gwe ate services z'alina okufuna munnange nga gwe toyagala kumanya lwaki taabakola ekikyamu nga family lwaki taabakola ekikyamu omukozi yeetaaga okufuna salale we mu budde omukozi yeetaaga okufuna ekyokulya omukozi yeetaaga okumanyibwa nti naye alina okuwummulamu families abali e Uganda nga mulina ba house girl ewaka omukozi mumutwale ng'omuntu kano akatambi kandibanga si kaabannayuganda naye bino ebintu bino bituukawo ebintu bankuba kye bafeesinga bituukawo ne Uganda era ba house girl b'e Uganda babifeesinga so bambi tukyuseemu omukozi muyise ng'omuntu kubanga yakutuusako services zonna ez'ewaka kwoza kufumba kulongoosa nnyumba kulabirira baana abamwagala basomese ne ku baana bammwe ate waliwo ekintu ekinyumira nti mulimu families nga baagala omukozi nga yasoma senior 4 senior 6 naye ng'ogenda kumuyisa nga kasasiro mmwe tukyuseemu bambi oba ng'oli Uganda ng'olina omutima ogwo ng'olina omukozi wo ng'omuyisa bubi kyusa kyova mulaba abakozi abo banyiiga okusinziira ku bintu by'oba omukoze anyiiga newekanga alisiza abaana be ebikyafu akoze abaana be ebintuntu nammwe kennyini ng'abakozi ebintuntu lwa mbeera gye mumuyisaamu yeekyawa buuza ku bakadaama engeri gye beekyawamu okituuka ne weekyawa ng'owulira omuntu akutaddeko embeera kyekyo bamikwano kambasiibulye wano eno mubadde balabi balungi mukama abankuumira ennyo atakuumira mpeera tujja kuba nga tetusinkana mu vidiyo zaffe eziddako mubeere bulungi musibe bulungi mweraba